Honorable Waisu Alex Mfumbiro, Deputy Spokesperson wano, awamu ne Sauda Madada baleeteddwa wano mu kooti e Kawempe, Chief Justice Kawempe tulya e Kanyanya, ne basomebwa emisango counts 4 nga zeekuusa ku abawabi kye bayise unlawful drilling, era nga fayire eno already yaliko abantu abalala abasooka 7 era nga Alex ne Madada babadde ba 8 na 9. Teeseeyo okusaba kwaffe eri kooti okuyimbula abantu bana babiri okusingira ddala Honorable Alex Waisu Mfumbiro. Tuteeseeyo ba security betulabye nga basimba okulaba nti kooti eyima kwabo nemutaku kakalukayo oba esinzira ku eyo nemutaku kakalukayo. Ensonga emu era gye tusinza okwesibako ebadde ya mbeera ya bulamu eya mukyala we, kubanga era omukyala yatukkiriza tukikozese mu kooti alina obulwadde obwa kansa. So I will stand on the same date. But I can handle this issue not in pieces but as a whole as for now. Allow me to stay on the 29th of this month for the state to reply. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.